Kaakati abaana ab'obuwala mwatandika ddi okukuba abalenzi bwe muti? Omwana ow'obuwala n'okuba omulenzi nga n'omuyisa ng'akasaaniiko. Boy child onswazizza nnyo. Boy child onswazizza nnyo, omuwala akukasuka atya ng'akasubi n'akuwuuzuumya eri. Mukama Katonda, bano abawala b'ennaku zino mpala kitali. Kuno gwe bayita omuwala nnaluwali. Kakati akatamiko olabaako, omwana ow'obulenzi oyo ali mu kuyiikiriza ono omuwala. Omuwala ye yasooseewo, azze ng'alina gw'alinze asooka amaliriza okusena, then naye alyoka asene. Kati nga omanyi nti abaana ab'obulenzi baagala nnyo okuyiikiriza bano abawala. Akimanyi nti omuwala tamusobola, talina kyagenda kukola. Omulenzi azze n'amaanyi, n'ajja n'ekibuli, yaase n'agende. Omuwala amugambye, ssebo, togenda kummanyiira, togenda kunsooka kusena nga nazze dda gwe waakajja, olw'okuba munnange oyambala empale empanvu ofuuka oyimiridde olyoka onkikinaleko. Nedda, omuwala agaanye ejjoogo. Ekivuddemu omulenzi kwe kuleeta akadomola namaanyi asene ng'omuwala ali awo. Omuwala n'amugamba, togenda kugasena baaba. N'omulenzi n'agamba, ngenda kugasena, nawe togenda kugasena. Kati bonna babadde bali mu kulwanira ku bowaholo. Buli omu ayagala kusooka munene, ng'omuwala ye yasooseewo, omulenzi abadde ayiikiriza. Kati ye omulenzi abadde yeewulira ekibuli ng'amanyi nti omuwala ono talina kyasobola kumukola, talina kyamugambayo. Kumbe ali ku muwala wa Ggolola, ali ku muwala wa Ggolola gw'amanyiira. Omulenzi aleese emmere, natandika okulwana n'omuwala. Bakutte omulenzi ne bakasuka eri kasasiro. Agudde mu bidomola n'akomawo. Kati mbadde mmanyi nze omulenzi bw'akomawo agenda kufunya, atandika okukubirawo. Kumbe kano akawala kalwana nako maama bakayita eŋŋoŋŋuli, embalangu y'akawala, kamukasusa eri n'agwa mu bidomola. Abadde ng'akakero, obugulu bwonna bugize bwe buti mu bbanga, n'agwa eri n'akomawo mbwaddemu alwane naye ng'aswadde. Era bamusinzizza amaanyi, bamusinzizza amaanyi. Omuwala n'alyoka amazzi agasena. Bannange abawala b'ennaku zino mwepika. Omwana akukuba eŋŋumi ku bbeere n'okiwulira. Kankutuse katambi kano okerabireko video, nkusaba ogimpereka like video yiyo. Wadde abalabe bange bamanyi nja kubawangula, sigenda kukola saba Mungu ajja kutujuna, inshaallah. Omwaka libeerako bulungi musiihe bannange, inshaallah. Ngoba bulugero, inshaallah, nga tewalina butemu, inshaallah. Abakutereka nga babuma nga baliswala, inshaallah. Abatutemu n'ekiseera kijja. Kakati okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna eyabuukinze CEO Michael Uganda Airport Pickup. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne buli muntu yenna eyagambye nti CEO ngenda kukutuma, genda onkolere surprise ewa mami wange, genda onkolere surprise ewa bba wange. Bannange inbox ya WhatsApp eri eti. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda ababalire abaddizeewo awo ekimusinga okwagala. Nammwe abatalina bakuba nti ate mubuukinga mujje mbeetaaga era mbayita mumpagire mu supporting nze wammwe. Kakati nga tweyongeddeyo edda twakula tukimanyi nti abaana ab'obuwala tebalwana na balenzi, ng'omulenzi akuba era ng'omuwala woogamba nti otandika olutalo n'omulenzi, eyo baba bagenda kusima busiba nti oba ogenda kukaaba bukaabi. Kubanga omulenzi bagamba nti nga yakukubye ekikonde ku bbeere otuwulirawo, tosobola kudda ngulu, bbeere liruma. Era abawala baakula batya abalenzi, nga batya abalenzi. Naye muganda wange guno omulembe tebaagala kumanya abawala. Abawala bakubira ddala abalenzi, abakazi bakuba abasajja. Nze bannange sibitegeera. Abawala bakuba abalenzi n'abakazi bakuba abasajja mu bufumbo.
Nosanga omusajja nga akabira muvumo nga omukazi ankuba kati nga bakkanale mugume. Kanale mugume yavayo n'agamba nsula ku miggo omukazi Sasha ankuba okufa obufi yanfuula kagoma banange munnyambe munziruukirire. Neno n'otula nawe ne weebuuza n'ogamba yi mazima ddala omukazi akuba atya gwe omusajja ow'ekiwago bw'otyo naye nga bituufu. Kati akatambi kano kanzijukiza ebintu bingi nnyo ebyatuukangawo ku luzzi eyo ebyatuukangawo ku bbowa ne ku ttaapu naddala ku nzizi. Ekikonde kyanyookanga wakati w'abawala n'abalenzi ku nzizi. Abalenzi bayiikiriza nnyo abawala bano. Abalenzi bayiikiriza abawala kubanga abalenzi bakimanyi nti abawala tebasobola kwerwanako. Ate omuwala agenda kukola ki? Talina kyagenda kukola. Ne balyoka bayiikiriza bakazi battu, ne balyoka babatyoboola. Omulenzi n'akusanga nga oguwazze dda ssebo n'ayagala akuyiise katono kye yakoze. Yasanzeewo kakazi kattu nga kazze dda ayagala okukayisa, akayisaamu amaaso. Wuuyo aleese ebidomola atandika okusena. Kamugambe togenda kummanyiira bwana gundi, Kasaato togenda kummanyiira, nakusoose nze nina okusena. Kamugambe ngenda kugasena. Omulenzi n'agamba tojja gasena. Olutalo ne lutandikwawo okukoya ku bbowa. Batandise okwesindika kyani kya muwala, kyani kya mulenzi, kyani kya muwala, kyani kya mulenzi. Munnange ekivuddemu nga mbabuuzuumiza omulenzi eri abadde ng'akave. Ekasuka gye bakasuseemu omulenzi emazeemu amaanyi bannange. Omulenzi omazeemu amaanyi. Omukazi si mukazi, akawala kakukasuka katya bwe katyo. Bakukasuka batya bwe batyo n'obanga tuswadde ne tuswaluka abalenzi. Boyicharoni otuswaziza ne tuswaluka. Maama. Ne bakukasuka ng'ekitagasa. Yenna agudde embidomola n'alyoka avaayo nga yenna obuswandi tasalikako musale najja mwaze n'amaanyi. Kumbe jjajja kikonge balini woolo. Omuwala ataddewo ekisenge ki balini woolo. Tolina ky'oŋŋamba maama. Kaakati oyo mu bufumba ajja kuba muzibu. Ono omuwala mu bufumba agenda kuba muzibu. Ajja kukuba bbaawe. Ono omuwala ajja kukuba omusajja. Era tebajja mmuleetangako ssagaliko. Ebyo abasajja bye mumanyiira abakazi. Ono ajja kukuba kubanga bwe bakuba kanale bugume. Nze mbabuulira abasajja mweddeko mulekerawo okumanyiira abawala. Abawala kati nabo baayiga okwerwanako. Abawala baayigira ddala okwerwanako mulekerawo okubamanyiira. Kale sooka ompe memories zo zojjukira ku luzzi wali olwanyeko n'omulenzi nga mulwanira mazzi oba temwali temulwanira mazzi ki ekyabalwanya gwe n'omulenzi yakuba oba gwe wamukuba? Mpa komenti yawo mu comment section. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo ndowooza tusisinkane enkya omutonzi nga yagadde. Subscribing atanaba kuba nti ate osubscribinga twegatteko. Ate nekirampe ndowooza mu comment section. Booking nga CEO Michael Uganda Airport Pickup osobola okuntuma wonna weyagala. Nsobola okugenda wa family yo ne mbakolera surprise. Nsobola okusurprisinga mamawo, nsobola okusurprisinga bbaawo. Kyonna nsobola okukikola gwe ntuma. Nsobola okuba nti ate deliveringa service yo gy'oba oyagala. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankumire, abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi. Tusisinkane eky'omutonzi nga azzeemu nga yagadde. Mweraba.